Alright, yes, okay. Nyongera kubaniza kugomba TV 2506. Tuwa tuyingide, tuwa tutumbude, tuze tusomese, tuyigirize. Tumanye, chicho tamanyi, agoba gaita amalagala. Oyina bisirani, ogoba kubyagenda bweru, ebyo biganye. Omusajja akwagalako n'akulekawo, akozesa bukozesa n'akusuulawo. Wekabulaza abawala bakozoleya, tuula kalira, sembera, banno bayite, sharing a video eno, commentinga, subscribe. Nagamba wano najja kukyusa mbeera agoba gaita amalagala ng'era ng'ekigambo wukira malagala lyekabaka ly'eddagala okitegeera ne bwe mu mmere ne eva mirandira yekabaka waajo simanyi balugu simanyi zino ndaggu ono mawogo simanyi buno bummonde kabaka waabyo bamuyita amalagala ogenda kukola otya walina ebyo byemenyeeko soka oyite munno subscribinga likinga commentinga. Yeah man, Gomba TV tusumbude nanti twajja kusomesa wano na kuyigereza. Ntandise. Ogenda kunfunira amalagala ago ganoge mu bungi. Nga wogalaba ganoge mu bungi. Sifuddeyo kika kya malagala ki oba lumonde ki oba kiki gwe noga aga amalagala mu bungi. Ogakwata ogasekule. Ngamba okusekula bwe okitegeera. Ekinu mukimanyi ogakwata ogasekule. Otosolidde funa kinu gayenge. Okitegeera gayenge oba gakunye okitegeera ogateeke mu kadomola ka lita 5 okitegeera mu kadomola ka lita 5 kalamba weddu ku mutwe okitegeera akadomola ka lita 5 kalina kubanga kalamba ogenda ganaaba ennaku zo 9 obutayosamu wadde n'olunaku lumu wosimbula ndi otandise ku Monday ogenda ganaaba ku Monday olwokubiri olwokusatu olwokuna olwokutaano olwomukaga Sunday ezo nnaku 7 onabe Monday olwokubiri olwokubiri zinnaku zo zimaze okwera ki 9 otandise ku Monday onaganaaba ba Monday ddako mpa olwokubiri zibaziweze ennaku ki 9 kitegeera ate najja nabasomesa engeri gyoyina okunogamu eddagala eddoka tatumala galinoga fa kuba tonalaba video eyo naye kugenda ku YouTube channel yange emabegaawo olabe video ezo zinajigirizamu engeri gyoyina okunogamu ki eddagala tebalinoga fa ennaku zinabadde nnoonya eddagala ku ttale eryokujja okusomesako mwe baganda bange nawe nasanze omuwafu oba njogera omuwafu ngumanyi omuwafu ogwo guvaamu obubandi naye nga abantu batomako obubandi naye nga engeri gye babukolamu yennyamiza ate njja mbakakasa mwongere okusimba ebibala oba emiti kuba emiti egisinga ddagala olaba otya nga ekinyonyi obunyonyi kikusinga okusimba eddagala like kitya ekinyonyi kigenda kirya empafu nekigenda somewhere nekipama ensigo y'empafu omwafu ogwo ne gumeraawo era nekitakomawo nekigenda kirya jambula nekipama jambula ewalala nawo line wemomero jambula kiba kisimbye ki eddagala bwe ate gwe omuntu gwe alyetaaga olwaki tosobola kusimba ddagala kitegeera kanzeeyo ku business mbadde mbatangaza engeri gyoyinza okukola ki tulina okwekumiramu embeera eyo green buli gwolaba asinga yonna ddagala nagambye ogenda kufuna amalagala ago mu bungi kuba bino gonaba nga gamaka ogakunye oba ogasekule ogateeke mu kadomola ka lita 5 lita 5 eno kubanga ejjudde kitegeera oginaabe ennaku 9 buli naku olina okola lita 5 ennaku 9 yamaani ebyo ebizibu ogenda kuba bigobye simanyi bisirani simanyi zinontwe simanyi siweebwa simanyi nze tebanjagala ngoba kubyagenda ku bweru banno lwaki bagoba kubigenda ku byobweru nga biyitamu gwe ng'osigala naaba amalagala nga ogawulira amalagala. Gomba TV tubaagala nnyo twajja kusomesa na kuyigiriza ayina ekibuuzo WhatsApp namba yeeyo tusinkane mu video eddako kwa Katonda bampeere emikisa.